This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Bayimbi yemirira Jajja kakkanya mzee bebe kulu yakyogedde jajja ffe olunaku olw'omukaaga tusuubira ekyenjawulo ate kirungi fe omulimu gwaffe gwa kubasesa naye nga ebiseera ebisinga ebyokubasesa tubiyiyizaawo so musuubire ebipya ebirungi ate nga bingi era ku lunaku olwo twategeezeddwako nti tujja kuba tulabalaba omuko so n'olw'ensonga eyo bannayuganda tubasaba mugule tiketi zammwe nga bukyali tusobole okujja mu kisaawe kino ekipya ekisaawe ekinnonovu ekisaawe matiribona kuba kati ffe abakirabyeko ffe tumanyi bwe kifaanana so mugule tiketi zammwe mu bwangu musobole okujja ng'obudde bukyali ate munyumirwe ku lunaku olwo n'okugattako ekyo omuzungu agamba who haven't seen it he has seen it atakirabangako yamala akiraba kale tubayita n'essanyu eringi tuli so excited tiimu eweddeyo Uganda yonna kyova omanya eri wano buli muyimbi buli comedian gw'omanyi ow'amaanyi ffenna tugenda kubeera wanera kivu baneefuna etikiti yo nga bukyali security eri ggulugulu sheringa ngegenda okubeerayo enkya kuba amagye gajjudde teri anyaga busimu ng'omutegesi bw'agambye ffe tugenda kukeera wano eno balinawo n'ebisulo ngenda sula wano eno paka lwa mukaaga nga tubalinze ndoza bush yajjo kinnyonnyola oba sandro n'akinnyonnyola abaana bakkirizibwa abaana muyinza baleeta emisa zigenda kubeerawo oyitiriza nnyo oli yakulumbye bebe yakulumbye kino ekisaawe kyali tekinaba kubawo nga bebe waali so tumuwe ekitiibwa jjajjaffe asinga ekisaawe kino emyaka kali munnange kyamaanyi nnyo jjajja bebe Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege ate mukadde amanya bampita big size pepeku ndi musanyufu okubeera wano wakati wammwe mwenna bannamawulire ne bayimbi bannange ndwawo ebiseera ebisinga okutuula n'abayimbi mu nnamba eno naye alhamdulillah tuli ffenna leero sookera ddala kanebaze ham olwa okututeerawo ekisaawe wakati mu kibuga n'okutwagalisiza omupiira n'okuba nti kati enegenda kubeera volume ya kubiri tudde ogamba nti tuddayo okuba nti osobola okubeera mu ofiisi n'osalawo n'okkirira ennakivubo n'olaba ku mupiira kino ekisaawe kya byafaayo lwa nsonga kizimbiddwa mu Uganda ate nga tatunulidde enfuna ye naye atunulidde enkulaakulanya y'ebyemizannyo nze omu ku bannayuganda abazadde abaana era apushinga abaana b'emizannyo talese emizannyo gyokka naye era agambye nti ebivulu bijja kubaamu so ng'ennaku z'omwezi lumu oba katugambe okwosa enkya ku Saturday nsaba bannayuganda bajje mu bungi tukkirize okwesapootinga ekisaawe kya munnayuganda abasambiramu abazanyiramu bannayuganda omwami ono ataddemu essente nnyingi yayita mu bintu bingi mujjukira ebigambo waggulu ne wansi naye nsuubira nti atuukiriza kyeyali ayagala oba kyeyali asuubiza nti tufunemu nga bannayuganda sinolwekyo tetwerekerera twesapootinge ne bw'oba tosapootinga mizannyo gwe jangu ogambe nti naye omanyi omuntu ataddemu katugende tumuwagire kisobole okuwa amaanyi abalala basobola okuzimba ebisaawe nga bino oba abalala basobola okuteekamu ne bakola ebintu ebiganyiswa ebiyamba abantu oba abantu abangi basobola okuganyirwamu sinolwekyo ennaku z'omwezi lumu oba Saturday eno of course nze kyange ekyokuyimba tekiriko kabuuza jyawo teeka wabbali kuba nze era abavubuka mbalaba mwesibanga bbiri kasitobeera ku big size ku stage y'emu ekyokola olina kumalayo kuba nze ffe ebyaffe bijja kuba nsuubira ne musawo ali mu kkubo ffe kasita tukwataganirako awo ku stage n'abavubuka tetukyabalekera bamudduwa bano paka bwe munamekinga sure nti amagulu gaffe gakoze ki gamenyese bya ddala so n'olwekyo Saturday bya ddala abasembanga okubeera mu bivulo ennakivubo mubijjukira byabanga bya ddala so bwobanga oleeta comedy gwe by the way nabadde ndowooza nti wali wadde oyumirira kuba munna atudde ate otudde tetukulaba ekisaizi
ogambye abaali mwalimbanga wano baali tebannanzaala ati nze kyebula nfuba okulaba nti bakulabe abaana abato representative abo yuyo mulabye n'ab'embuto security eri ambulance weziri okuzaala tewali buzibu ab'embuto ogamba ndawusi ab'embuto buli ali olubuto so basebe ate oba wali muwanga tomuwa buyambi ffe tuli abagaba obuyambi ku Saturday bwekyokola zaala ebisigadde ebitulekere sinolwekyo wanje asooka alindeko sheggwe yeeno namusimba nga bamaze okunsasula emesa tonyingirya ate fastborn ayinza okusalawo sinolwekyo basewo ne banyabo tusaba tugamba nti bannayuganda tuyige omutima oguwagira ebintu byaffe nga bannayuganda nze ge ku saidi eyo gye nyimirire ennyo mujje ku Saturday tutandikire awo era kijja tuyamba nga ekisawo kijjudde nnyo kijja tuwa ekifaananyi ekirungi era okuva awo tulabe nti omupiira gunyumira mu kisaawe neyanza nnyo neyanzeege tumitinge ku Saturday baagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala okujja wano okulaba nti ffenna tugenda kulaba ebyafaayo mu kisaawe kino era ekyebyafaayo olunaku nga lumu olw'omukaaga luno 1 June nja kusooka neebaze management eya ham ne mukulu ham yennyini neebaze mukulu Keti Bushington mwenna abategese okulaba nti omukolo guno gunyirira bwe guti tubeebaza nnyo n'okusingira ddala bateeredewo stage okugenda okubeera ebyafaayo okulabira ddala nga mulaba ku dansolo oli yennyini bwe mubadde muludde ebbanga nga temumulaba so toseka bushi nze dansol king okitegedde kyovala bansoosa abalala bagenda kuddako right so mwebale nnyo mwebale ddala sina bigambo bingi wabula nina kapeera kenyinza obbalekera aka dansol kakasiza ddala nti showe kuba tekuli dansol artist era wabawo ekibulako kivolaba era banoonyereza dansol king of the dansol najja dansol kakomende kankambale kuba betuva mu bigambo natwala engule tewakana ojastigwe tulunda bitutagalanga Saturday mugenda kukiraba king michael wakale mwebale ngale oli muka what should we expect really Nwaji kutandikira ku Nyambala vocals abantu bagambe kiki tuba tusuubira of course sigenda kujja bwereere bannange ngenda kujja nyambadde yeah so you expect fire of course expect fire fenna tugenda kuba tubawa different arts fenna tugenda kuba tuzze kubawa byakabi ate n'ekisaawe naffe tuli excited tetukirabangako wano tugenda kuba tuyimba nga bwe tulambula bwe tulaba emizannyo so bingi bannange oba faya twamulese waka nga wano tulina nakanoogi kale mu kaseera kano tuvudde saidi wali ngaoli agambye mbuye king kakati kantone saawa bafana vampino omwana mumuwulidde babampeera akazindaalo manye abaana bano bakaiseeri jjajja w'abayimbi weefuge kuba bakatonda baraga weetuli wano banye bano basobola tubalamusizza kyeminomanya kiri kimu nti bwe mutulaba emabega emizindaalo tuli ba mizindaalo tuli ba bigambo tuwandula buwandiso ku lunaku olwo bano abayaaya abagenda okuba nga bakuba bonna bali wano kati sikwadi ffe tugikiikiridde ey'ababi bonna bwe tulaba nomanya dansol aba aweddeyo ate bondaba ku platform nga bataddewo kuba kati ono event organizer kati bw'aba tuli wakati wano bakimanyi nti owayinza okubaawo kakokola tondeka nnyuma naye nga era mayiko tetugenda ggere naye nga omukolo we gunaggwera ojja kuba otegedde nti ate zaddibwa ku bantu ate abaddala naye nga abatulaba mwana tubagala nnyo twesunze nnyo ffe twaranise okulambula twatandika luli ate nga bwe njogera ku kyajjajja owulidde omukulu bebe cool okitegedde gira biki kyekyo tuula katonda waraga tubagala nnyo eno sooka olindeko katini nnyo bannayuganda basuubire ki ekyenjawulo ku lunaku olwo kyobategekedde ggwe nga ggwe kamba kale ng'embuzi bwe zikaaba
kyekyo kyennyini kigenda okuba wano. Nze bannange ndi malayika walaga kampagire buwagizi batejja tubeewo kola olunaku tufune sale wano manyani kabaka nijo gy'abayimbi. Vampino waliwo abuuza naye nga ddala okyayinamu. Lwaga wa musaayi tetwetaaga ate ntigenda onoonye guteka butesi ngoma ffe tutandike butandisi wajja n'amajja tukubirawo. Alright, abantu basuubira ki ku lunaku olw'omukaga? Nze nga bwe nasiimye Dahamu byategese saagadde kwogera kyama nze nzira mu copa bagenda tuleeta abayimbi abamu tugenda kujja na copa byonna bigenda kuba byakwewunyisa bya kisaawe buli omu gula tiketi jangu. Tulina abayimbi bangi, tulina Bebe Banton ayogera n'abantu bano ate nga yandisoose okwogera n'abantu n'abakakasa. Tweyanziza nnyo tuyanzegera mukadde ka ate ekisinga obulungi kyakyo kiri wakati